Yusuf Babu y'omu ku bakubi b'ebikonde abasoba mu 20 abagenda okubeera mu nsiike nga 26 omwezi ogujja mu lulwana olugenda okutegekebwa ku kisaawe ekya Lugogo Cricket Oval wano mu Kampala. Ono agenda kuttunka ne Alphonce Joseph Masumbuko munnansi wa Tanzania mu buzito obwa kilo esoba mu 8 oba buyite heavyweight. Yusuf Babu gwe tusanze ng'atendekebwa ku ttendekero erya Kobapu erubya agamba asuubira olulwana olunyuvu wabula ekigendererwa kye kyakuluwangula. Twongedde kufutuwaka yaffe ne twongera ne ku speed. Omusajja tulina kumutambuza butambuza, tetugenda kuyimirira naye kuba ye yeesiga amaanyi. Bwe yajja mu Uganda mu mwaka gwa 2012 n'akuba muwanga, ye alowooza buli Munnayuganda agenda kola ki? Agenda yita waweevu. So tumutegekedde plan ey'amaanyi era ey'enjawulo gy'atagenda kusuubira. Alphonce obunafu buli yeesiga nnyo amaanyi. So ng'atenga omanyi nti ekyetaago otega wansi, so amaanyi ge tugenda omukubirako. Kuba omuntu alina amaanyi akuba kiryawo, oba takubye kiryawo asobola okubeera mudagulawo neseka abeerako abeerako tusuubira nyo timukuba nokawuti netusuubira omukuba ebikonde nokawuti ojja tujjagenda. Ku lw'omukaga lwa sabbiiti ewedde wabaddewo ensindikagano wakati wa Yusuf Babu ne Vegas Lubega ku bikonde ebyabadde bitegekeddwa ku New Club Obligato wano mu Kampala. Babu agamba mwetegefu okukubagana ne Vegas Lubega balondeka asinga. Vegas mwagala nnyo era champion w'amaanyi, be bamu ku basajja aba inspiring mu bikonde wano e Uganda, be bamu ku professional benneegomba nange okera ku macanga nyimiriddeko nabo buringi kubanga alina CV y'amaanyi mu boxing. Kitegeeza bwe nzannya naye ate nga nsobola omukuba, kitegeeza mba ngenda kweyongerako ddala ekintu eky'amaanyi mu CV yange ya boxing. So ekyo nakikola kubanga naye yali anneewulira. Bamanyi engeri gye naakajja buli omu alowooza nsobola. Yusuf Babu yakalwana olulwana lumu mu bikonde eby'ensimbi nga yakuba Hudson Muwummuza, ng'ate Alphonce yakalwana ennwana 24 n'awangulako 15 n'akubwa ennwana 8 ng'ate agudde amaliri omulundi gumu. Kale webali nnyo kakati.